Alright, kiri kitya abantu bakwa media zinolwalero era nnyingiddewo nga bulijjo kubaka update kaffe nduddewo okujja olw'ensonga mbadde nkyalina byenkompayiringa bingi naddala ku nsonga za ajat eziri mu kutambula ajat n'eki naye nga tetunnagenda eyo kansooke mbawa amawulire ag'ennaku agaliwo amabi ennyo ddala. Mwami wa Bbuyu gwe tumanyi nga Gravity Omutujju bambi maama we amugenzeeko olwaleero afudde. Kigambibwa bamusanze mu nnyumba, yafiiridde mu nnyumba, bamusanze mu nju nga yafudde. Era enteekateeka zigenda mu maaso, nja kuba nkomawo nga okuba update ya kyekiddako, okuziika kwa ddi, aziikibwa wa, Gravity naye kyanaaba ayogedde era nja kuba nkibaleetera. Naye nga amawulire mabi nnyo bambi muyimbi waffe Gravity Omutujju omwaka guno tegumutambulidde bulungi, wemba wakwogera ngambe tegumutambulidde bulungi kubanga nemabegako awo abadde yakava mu show ye bambi cricket over nebitatambula bulungi. Twegamba ate kati wuyo mami we amugenzeeko afudde kuba ebyaddala ffe abaana abalenzi kyetwemanyiko kyeneemanyiko nze nganze njagala nnyo maama wange, of course n'abaana abalenzi ebiseera ebisinga baba baagala nnyo bamaama baabwe. Kitegeeza kino Gravity bambi abadde n'omugwano eri maama we kuba bw'otunuulira ebifaananyi ebizenga bifuluma nga ali ne maama we bambi nga kiraga ali mu mukwano mungi nnyo ne maama we. Naye nga tubasabire ne Gravity tumusabire Mungu amugumye ate omwoyo gw'omugenzi Omungu agulamuze kisa.